bwe mulaba ku peegi eyo waggulu article 1 gamba general matters concerning the diocese. Diocese eyitibwa Diocese of Namirembe, erinnya nini Namirembe Diocese. Item eyokusatu eyitibwa Cathedral of Namirembe, erinnya nini Namirembe Cathedral. Kijja kuyamba nnyo nsonyiwe era kukiddamu kasinyooma bateesa tusome tetugenderere. Kisoboka okuba ensonga gye tuteesaako esobola okuba ng'ebikkiddwa omulabirizi bwe yeebuza ku sinoodi oba bishop commission n'akola ebiragiro oba directions mu ngeri ekkanisa etambulamu. Lwaki nkiteekawo bwe nti constitution mu mateeka tesobola kuteekawo buli kimu. Eteekawo mateeka gye tuyita enabling environment. Ewa omulabirizi ne sinoodi ne komisani saki okukola ebiragiro nga mu ebyo bayinza okuteekawo ebiragiro engeri y'ennyambala, ey'okuyimba, okusaba, okuyimba zabbuli n'ebyo. Esobola kubiteeka ebyo constitution temuyimbenga zabbuli kino. Asengese bulungi abantu ako bwe tuba nga tukategedde bulungi tukkiriziganye tugende mu maaso nga ffenna tukiyimiriramu kyatwanyulwa bulungi twakitegeera ne tugenda mu maaso. Sebo ssentebe nga ngonga kinalajwa mukasa anyongeremu kikoozi mu kanisa zaffe twanaabaweereza kuba bakulembeze abaali abawule ne batali. Abatali bawule bemanyi bakulembera oza bamubulizi wafaati n'okuyiba wansi bakubiriza bakebezi ab'ebitongole n'abantu. Kati akawaayiro ke tuteesezza kuyisa kagamba nti abakulembeze nga bawule be banaaba ne canonical communities. Kati kyetubuuza bwe babeerawo Namirembe Diocese, East Treasury Diocese Chapter Fellowship oba Ministry, ng'omukubiriza waayo ye mwami Geoffrey Kulubya, aba ne canonical obedience eri omulabirizi wa East Treasury Diocese nga si mwawule. Oba kimukakatako ng'omukristaayo omulungi okubeera ng'akubiriza ekyalo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.